Omulodi gyali naye agamba neze ddala kiki lwaki abantu tebeesigwa lwaki abantu batulyamu enkwe munno gwe weesiga n'ogamba nti ono kamufuule namba 2 wange we Siriya anaabeerawo we bazze okunkuba emiggo ne batansanga bakuba ye dwe baleese ettooke nange ndyeku nga ne gwe ngabanyizaako naye lwaki be nneesiga abali mu mbeera eyo bonna bwe batyo era no kyava agamba Omulodi Museveni ojooga naye onjooze nnyo lwaki amugamba nti amujooze anti mwami Museveni bw'atyo Omulodi agamba nti buli muntu ono gwalaba ayinza okubaamu kuwaaka okumuyambako ku ntambuza y'emirimu oli naye gwatunuulira. It is an insult to me as a person, to the people of Kampala and the institution of KCCA. Bibigambo by'Omulodi. It is very absurd and regrettable. I want to send a strong message to General Museveni that this is an insult. Kibi ddala era njagala okusindika obaka obw'omwanguka eri General Kaguta Museveni Yoweri. Kino kyankoze kivumo gyendi. Kino kivumo eri nze ng'omuntu eri abantu ba Kampala n'ekitongole kya KCCA ekyo kuno kuvvoola kwennyini Museveni kwatukoze. Sajja watunagezaako kubanga bw'atyo yakubira omulanga. Bamala okwekubira omulanga abatunuliza mu biro byonna ku kibuga Kampala na butya mwami Museveni bw'atuvudde nga bannakampala n'akyukira mwannyina Sala Kanyike. Ansala n'obuwombeefu nkwegayiridde mwannyinazi ekifo kigaane kakati mwannyina Sala Kanyike gyali eyo mu butuufu naye n'awulira eddoboozi lya Ssaalongo nga limulenterente entegetege okumufamba naye ng'ajjukira Sala Kanyike nti ekifo kino ekyamuweereddwa tekyazze nga surprise ennene gyali. Zino enteeseganya zibadde zitambula okuva omwaka ogwayita gw'okubiranga omukyala Betty Olive Namisango Kamya Kasimu n'omuga nti owaaye wali okyaliwo nekitegeeza mwali mwatandika dde okutambuza bino ajja kugamba nti ye nze bwe nasuubiza mwami Museveni kye bayita ekibuga Kampala nti omulundi oguddako agenda kiwangulira waggulu. Ezo enteekateeka ze twali tukola nga tulina omusakira abantu abalina waaka nali sobola kuleka mwannyinaze muganda wange Sala Kanyike baali bakitandikako dda. Kati ekintu ekyatandika omwaka 2019 tutuuse mu kitundu kya mwaka 2020 ng'okukyusa omutima gwa Sala Kanyike luyinza okuba olusozi gambalagala naye n'abeerawo nga tabitegera bw'atakula omutera nange Ssaalongo ngenda mugamba ntya naye ng'ate omutima waliwo abagupika bagugamba guma bwe bityo ebiba kati unesimu jagikyusa gw'okole bibyo olye ssente buli ssente zonyaabula ennyanya w'obukedde olwaleero nga Ssaalongo atenda nsi eyasooka bw'ati bwe yakola ki kati bwe yampitamu nangamba nti kale munnange muntu omusembeza nga musajja munno kanfuneyo ku bakyala olumu mulimu ababa n'emmizi good enough wuyo mukyala tuwangalidde mu position okumala ebbanga n'aleeta omukyala tolaba nti Ssaalongo ali mu kutenda abantu. Nkyalinda nno kwagala kufuna gafa mu forces of change nalondo kuleetere waliwo amawulire okuva mu forces of change lwakuba maama buli lwenzijukira kino ekyatuse ku Ssaalongo nenzijukira nti bino Ssaalongo ne Bubi agenda bikaaba sunzira ku kyenina ku mmeeza ne Bubi aba mulinaanye mugambe ebbabi ateeketeeka obutambaala obuwera. Tuyingidde sizoni ey'okulya mu nsi olukwe eno gye tuyingidde kati sizoni yakulya wakano nkayiseewo ntya annaki waliwo ebimu ebizitowa ng'olaba ogenda kukiteeka ku mmeeme y'abantu ate wekisa ku mmeeme y'abantu mmeeme zammwe zijja kusaanuukira bwereere naye nja kikomya mu bbanga. Tolaba nti Lukwaago
waliwo omuntu asobola okuva mu Lukwaago. Lukwaago n'atakiraba nnyo nga nsonga naye nti ebibeera mu kisinomo kiri nnomo ekyo. Agende ekisiraani kitegeera bulungi. Naye waliwo omuntu gwe basobola okusokoolamu. Kati kankuli katonotono. Kati ng'omulodi omusokoolamu omukyala Sara Kanyike kimuluma. Tasobola kwebaka otulo tetujja. Mukazi wattu Naalongo bwedda yakubira n'agamba Saalongo tofaayo bantu weebatyo kimanye. Saalongo weebake. Naye tolaba nti Saalongo kyamukubye wala. Entegetege zamufambye omulundi omulala. Bobby. Tendaba ennaku ziweddeyo. Ebe ennaku esigadde nga 17 waliwo amawulire bannange Bobby. Muzzukulu wa Kayiira. Maybe musooke mukole kino nawe Bengals kye kinaakugumyagumyako osigale nga muli ogamba nina omuvule kwe neesigamye. Empewo ketuyuza etya, embuyaga kekuute ntya, kasita nina omuvule kwe neesigamye naye kitali ekyo ku mawulire genda bannange. Somba byuma ng'ekola omulimu. Somba byuma. Waliwo ky'osokoola naawe naye n'ogamba kamulekeremu ako kankamulekere. Maaso ku lutimbe kutukupaala FM gobeera ku kitimba. Sajjibano kyova olaba nakugamba bwe tutabeera mu kiseera kino ekya COVID gwe n'otuuka okwebaka kaboleredde. Gwe n'olowooza nti kyaggwa dda twamalayo. Mwana wange ojja kwerimba. Tuli mu kiseera kya COVID tetugaana yambala mask. Tonsemberera nteekateeka nkulu nnyo naye tekikwerabiza nti olina mission. Tekikwerabiza nti olina kyogoba. Tekikwerabiza nti waliwo aduyi ali ku lusebenju. Ekyo nze kikukuutira mukwano gwange tokkiriza. Buli kaseera lwananga nnyo kubanga owuliza ekifo egindi kuba akasimu obuuze mwana akedde yaffe ekyaliwo nti weeri nti ayabasi kati awukanneebake. Omudaala gwange gukyaliwo kuba akasimu gye wagula akataka eri saidi zeeka kiri kubira oli kyaliwo wa bodaboda waaye yitayo okolawo ebikondo bye nasimbawo bikyaliyo. Booneebaka oligenda okutuukayo nga puloti gye wasimbamu ebikondo nti sebo ogiramba nti wano weewange ng'omusajja situddewo kalina. Kati n'ebyobufuzi bwe bituwe biri. Gojja kutunulira Generali Kaguta Museveni Yoweri olowooze nti musajja obwanga bwonna butadde ku korona. Maama muganda wange olaba waliwo ekibalo kye balina wano ku Lwokutaano. Basajja baatuula ku bino ebyokulonda. Kati gwe saaga n'olwekyo mbadde nkugamba ki nti gwe gy'oli eyo ng'omeketa mawugu n'olowooza nti obudde ye omusajja teyeebasi. Era guno omwaka jasi bigize mbugizi lwa korona ono. Saala tuve ku Saala ne Saalongo kaakati kinjala kikubawo naye mutima ngo omutima ogamba sooka baleke bajja kikubawo ani ansasula nkikubewo nnyabula ani ansasula gambo kinene abankikubewo nga ngenda mu bulango sobola kikubawo awo n'ensooka nembalekamu nze neneetoola nga ndeseeko bulango mu kiwulirire eyo. Naye nga bw'olaba gundi otulo tetwamuwoomedde naku ebulanga 17 16 ow'emagere amawulire gayinza obutabeera malungi nnyo gyali. Naye kansooke nkirekaawo ndowooza anti basooke baggusa omulimu gwabwe munnange gwate olowooza naye maama kawule kireke. Tulinde bulinzi gava magere, tulinde bulinzi gava Bengals nga basinkanidde mu kafo ak'ekusifu mu budde butono nnyo okuva kati ojja gategeera songa nti zawaaka mmwe mu bintuma mwe munnemerako kalule kikubewo kawule bitugambye
agala kulumba bannamu mwagala batandikako in fact nange omwoyo gubadde gusembedde ogukikola naye nedda mwagala batandikako nga tebunnakya goza nti babikusaba basobole okubaako naye olwo baagala kutandika ku bannaabwe bubi nnyo ku social media ŋŋaanyi biri mu duniya kati abasajja entalo zibalimu ziri psychological oli agamba sooka obakyankalanyeemuuko kati sooka obakyankalanyeemuuko kati osooka ogira oti kato ashibaaga njabula ennyanya obaweemu omwezi gumala olage n'omulodi naye tateredde then abawe wiiki bbiri zezibulayo bobi nzije katono nnyo mwana wange Eriasi Lukwaago Saalongo agamba aja etanaba kukwata simu aja etakwata simu aja tyaganya okwata essimu ya Haji aja tikwata essimu ya Haji aja tikanyike Saala kwata essimu ya Haji Eriasi annange tino bizibu nnyo alimanye nti kabwejungira ye yakoma okukaaba kabwejungira ne yakaabanga chairman ow'ekyalo kino kye bayita Uganda yagamba nti omuteregga agana n'okwata essimu yange kati lwaki takwata essimu yange netwogera netulaba busobola kiwumbawumba obijjukira eby'emyaka egyo sebo nga sebo omulodi bwe njogera omulodi mba njogera Ssaabasajja Kabaka segedde bulungi ttaka lya Buganda sino kyo aba mulodi nannyini nsi Buganda kakati time yalonga Kaguta Museveni yeetaga Ssaabasajja naye nga Ssaabasajja akwata olukomo lw'essimu okutandika omutuuma amannya awo nantu akwata lukomo kakati nantakwata lukomo waliwo ayagala okubanga ate azannyira mu linnya lye ajja tisala kanyike naye yeefudde nantakwata lukomo gena mulaba nga awolokosaamu awo ne sisita we alokosaamu kaawo ne big daddy we ne bawolokosa bamuyozayoza munnange kuliko okugwa mu bintu kale Haji ajja tisala kanyike munnange njogedde bubi aba ali awo nga bulaza akuba mwanyinaze nze nzikyako tugenda kusala embuzi kulika gwe munnange mwebale kunsabira kitiibwa kidde eri Mukama akati yo naye ngava ku ssimu ayenda okulaba nga titi ng'omulodi yakuba yo omulodi ng'asooka agiwummuza wali kuba kyamusaamu ekitiibwa tasobola kubanga bw'ati agituga agikwata bukwasi bwati nagisirisa mbu erememu woganira nagisilensinga nagiganzika wansi bwagiganzika wansi mukazi watu najja yakaladi subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah najja sala kanyike ndopye nnyo kale omulodi ngesimu nga naye agiwummula ngaga nti maybe alabika abadde mu swala kale ayenda gikubako bwati nga kuliko sister wakanyike nga sister wakanyike naye akubye waliwo ne senga weerandani muwala wange olabi nagamba bamugumiikiriza ebintu ebyo katulaba ogudde mu bintu kyokka anti gye tuli eno tulinda tulayiza kati mulodi awulira essimu eri bizi n'amanya nti obwayo ng'ava ku ssimu kati ng'omulodi addamu saala nga gitunulira bw'ati yagisayira singa ate akulaba yakulaba nange ate akulaba yakola ki sajja omu yaliwa mirembe gy'abahaji aji ayina kateepu twamusekereranga atuga nti ye tuwuliriza ziriko aji alo kateepu ngako tekavana mu kisenge kye nga bwawulira akeetaaze ng'akatumya mugenda awali kulaani awo wansi wa kulaani awo ng'ateekamu ng'atandika yensi tekungulwa tubeerako bubeezi akowa yagiviira tuli mukabuka yabiwulirizanga ebintu byebyo kaakati otunulira Uganda n'ebyo ebifa mu duniya nosokaloga nti Mukama Katonda bintu bino bizibu nnyo munnange Hajjati ng'abeera mu kaseera akazibu Hajjati atandika okwebuuza ku bataka akole ki
yagudde mu bintu ebintu bye yaguddemu si byakudda okukayanira nnyo balonzi nti akubira abalonzi amavi kino kintu Mungu yamuwadde kwe kukigwamu oli asiima busiimi asiimanga nnende n'asiima n'akikuwa kati ate bagenda mubalira mbamugamba va ku bigambo by'abantu bonna bajja kulya n'abo batandise okuba nga bakwogerera nabo bonna baagala kulya hajja tiguma kati gwe tolaba kino Mungu akuwadde na kirabo esigadde emyezi emeka eyo entebe ey'obwa deputy lord mayor ojabulire akalu katuuse oli shuwa nti senga ogenda ne weesimbawo mu kifo ekimu hajja ti oli shuwa nti bagenda kuwa akalulu kati ofunye ekifo tomanyira kumanya kontrakiti ye neggwako na ddi bagenda kuba bo bali mu kunoonya kalulu gaggwe kyaggwa dda ogenda mu maaso nakubanga otetenkanyiza kibuga baveeko aboogezi kati ate wegwegattako mukyala amanyiddwa nga Betty Kamya mujjukira nnyo wanene mu kibuga Kampala wano era naye bw'atyo bwe yajja bw'amala okujja omuloodi yali Yaasi Lukwaago abaako ebigambo byakuutira Betty n'amugamba nti munnange ozze naye wano wootusanze ekibuga kiriko omuloodi oyo ali ku maanyi g'abantu be bamulonda ffe tukkubiriza kimu kyokka kukola ebyo ebiri ku ludda lw'abantu akati Betty ategeeza ono waayi va ku bantu bigambo bingi ebiri omwana wange ebimu ntandika okubanga mbigiragiramuko nemeekubanga nkutuusa nnyo munda kati ekyo kiri awo korona nakati akyagenda maaso n'okubanga egirisiza mu ggwanga ne fakiti yabadde bifuna abakooba gwe nawuliddeko olunaku olwajjo yagambye nti bannayuganda mugenda kubanga kwegamba mutusikiriza tuwuliranga mututakula mwagala tusikiriza tugenda kuddamu ate okulowooza ku ky'okuggala eggwanga lockdown yabagambye nti tubalaba obulamu bwammwe mubuzanya bwe mutyo naye tuliraikira okugenda maaso n'okubanga tuleeta lockdown eterabikangako mu nsi Uganda asenga temwebereramu asenga temukwata amateeka n'ebiragiro omukulembeze w'eggwanga byeyatusomeramu okuwano oluvannyuma lwa minisitule ebyobulamu nayo okubanga bweti erikomendinga yo excellence kino kisibe kino osobola okuta kino myumyula ABCD kati batugambye nti bwe kitaabe ki basobola okutuuza mu lockdown gye bayita lubaluba eno gye tubaddemu okuva mu mwezi gwa kusatu eyo bagamba nti eyo kubadde kuyisamuka mu kisero kubadde kuzina n'akwagala kitegedde bulungi naye eno gye tusobola okubanga tuzzaako ejja kuba lubaluba mujjakaaba birala bingi nnyo biri mu nsi kulembezi nakati akyaluma era akulaga nti ebitongole ayongedde obitabaala ebitongole naddala byatunuulira mu nsi Uganda n'afuna amawulire nti bijjudde obukenuzi ayongedde okubanga bw'ati abitunuulira badde ndaba wano eyakago musajja mukulu naye bamugobye bamugambye genda kisira ntuviire tuleeta abasajja bannamagye wano abategeera ekyokukola ate ndaba CAA Civil Aviation Authority naye yesuulirira kubanga efuna enkyukakyuka omubedde bagambye nti oyo temuzana bujja contract ye twagala kati twagala bantu bakozi onnange mbadde nkyakolagana omukulembeze w'eggwanga ku nteekateeka zalina zagamba kati kulwanyisa bukenuzi na kugogola bitongole ebya gavumenti Uganda Air Cargo General Manager Engineer Frank Kyancha bamukutte edda ku nkoona kaguta Museveni yagambye oyo mumugobe yagende mundeetera omulala yagobye Uganda Air Cargo bino nno bitongole bya gavumenti bingi ku byo oyinza okubanga obadde tobirondoola oyinza okubanga obadde tobigoberera naye nakyo kitongole kiri awo yadde okusinga ababedde abakiddukanya balimu nnyo Ministry Air Defence byakwerinda bya ggwanga kati be bali mu kyokuddukanya Uganda Air Cargo Engineer Frank Kyancha Mwai Museveni agambye naye agende era oluvannyuma lw'ebyo byonna Nasalo n'agamba Lieutenant General Nakibuusi Lakara oyo taking over. Lakara y'omu ku basajja mu ggye erya Uganda abadde ku mulimu omunene ogw'okugenda maaso n'okubanga bakamandinga eggye lyaffe eriri mu nsi ya Somalia. Amagye gaffe agali mu ggwanga erya Somalia ne AMISOM yonna nga eggye eririmu n'amawanga okuva e Burundi, Ethiopia, Kenya, Ludawa. Kati ono y'omu ku basajja bakamanda ab'eggye eryo AMISOM mu nsi ya Somalia. So kati mu kiseera kino ono
Lieutenant General Nakibuse Lakara bamulonda okujja akulire Uganda Air Cargo nga already ali Somalia naye ate nga ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ng'agamba mu nteekateeka ez'okugogola ebitongole saagala byakulinda yadde oli akyali Somalia ne Engineer Frank Chancha yasooka afulume mu kaseera kano ng'afulumye lwakiri kano kwehangana agira akikwatamu nga bw'alinda boss Lieutenant General Nakibuse Lakara naye atandikiraawo byebyo ne biri mu nsi yaffe eno emanyiddwa nga Uganda bitongole kitongole ku kitongole Uganda Air Cargo Corporation yatandika mu 1994 era lyali tteeka lya gavumenti eryagireeta tteeka lya gavumenti lyaleeta Uganda Air Cargo eno abagitunuulidde ye Ministry of Defence and Veteran Affairs okutegeera bulungi be bagitunuulidde okulaba butya bwegenda maaso n'okubanga eddukanya emirimu egyo mu nsi Uganda ne wabweru w'eggwanga kulaba nti byantambula za nnyonyi bitambula bulungi kino kigenda okujja nga getufuna galaga n'omubedo wa CAA naye agenda contract teri kugiza bujja CAA Civil Aviation Authority nakyo kitongole kya byantambula za mu bbanga Uganda naye agenze bamugambye dda twagala weziwerirange ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga tuleetere alipoota ekwata ku ofiisi y'obwefaanana biki byabadde otuuseeko biki byabadde ogoberezaako ABCD wawakulemye tulabe omulala anakuddira mu bigere wawagenda okubanga bw'ati atandikira nange bitongole kugogola bitongole saga n'okusaaga tuli mu sizoni ya kulaga bukozi kulaga waaka ababbi kati nnuma ye mwami Museveni ababbi abazze eggwanga emabega ndowooza mulaba bannange kati ndi mukuluma sikoma ku kyakuboggola n'okuluma nnumira ddala kyagezaako okulaga era ne bwenzuula omuntu alina waaka ng'ali mu opposition ndowooza mulaba ffe tetulina busosozi abali mu NRM n'omuntu ng'ali mu opposition naye ffe nga tumulabyemu waaka ffe tumuwa omulimu era tetumukaka kukyuka kudda mu yero nakiwala kingi twamuwa omulimu abaddipi basiima Mama Mabira anywa twamuwa omulimu FDC basiima Betty Kamya twamuwa omulimu Federal Alliance Muzeyi Museveni akugamba ffe tetulina busosoze bwonna yadde bwa byabufuzi kabeere ng'omuntu ali mu opposition naye ng'alina waaka ffe tumusembeza Sala Kanyike simanyi oba omulodi musiimu oba DP yensiimu bamuyise Nansubuga Fatima Ayani Lady ogamba otya Ayani Lady yawa ngambye nti owaye mutima guntunduga singo kikubyo nawo ne ruggwa ndeka nange ebyakuno mbimanyi kiso kya mbuzi kiyinza okutunulira kati omulanzi ndeka kiso kya mbuzi nkimanyi wano kitunulira mulanzi tekitunulira yakoze decision kale sajja ngambye nti Rajabu Sentungale Khalideya angambye nti ddala government nabakyeyo etuuka okukola diiru n'abantu nga Bad Black Bad Black naye muna Uganda Bad Black naye muna Uganda sibu naye muna Uganda ali entitled okufuna omulimu ne government omufunira omulimu gubanga weeguli Bad Black abadde atugambye ennaku zivuddeko emabega kawo n'agamba nti bano abasajja bakuno bakozesa ate ne batagala kusasula n'atandika okwagala obamenya amannya gamba nti ne bakozesa kyokka tebakusasula sajja n'obakolera akalangu ne mukakasa nti bagenda kukusasula naye ne bagaana tebategeera ni gwe badiiringa naye ngenda baabya yagamba eruba lutalo kati katandika butandisi Bad Black yabyogedde naye ababiri bamweganye minisitule ebyobulamu ebyeganye naye gamba oyo mukyalo kirabika
kirabika bamutwaleko ku kiggwa kyewaabwe naye kitali ekyo aliko ekizibu ekinene bagambye aliko ekizibu ekinene Shanita Namuyimbwa talina gwabanja Bad Black tolina gwobanja minisitule bwetyo bwegambye Bad Black yewera bano batwala mu mbuga waliwo private company bagiyita Precision Media eno ye yafuna Shanita Namuyimbwa Bad Black ne bakanya bagende bashootinga akalanga ako ng'ekigendererwa baagala message bamalaya bagifune mu nsi yattu eno Uganda bamalaya jjukira omulimu guno gwe bakola gubaleetera okuba muntu ku muntu n'oli gwe baguza kitegedde bulungi kati kino kisobola okuba nga kisobola mbwe mu katyabaga kati bano baakiraba aba minisitule ebyobulamu nti twetaaga omuntu anaatuusa message ku bamalaya kawula ne bw'anaayogera atya bamalaya bagamba nti abo basoma nzungu zaabwe abo tebategeera bakale balina magezi bwe balowooza bamalaya kati nga beetaaga omuntu abafaanana abawe message nti bannange nammwe mu kaseera kano omulimu gwammwe musooke muguteeke ku lockdown mugushating down kati bano ne boogereza omukyalo ono nakkiriza okwegatta ku bannayuganda abalala abeewaayo nga bannakyewa si kugamba nti nno basasulwe naye nga bakkiriza ne beewaayo mu kugattako ettaffaali ku lutalo mwami Museveni lwakulembeddemu olw'okulwanyisa covid minisitule egamba mwami Museveni yali clear n'asaba abantu buli omu n'obusobozi bwe jangu onneegatteko tusobole okuba nga tuggusa omulimu guno ogw'okulwanyisa ekirwadde kino ekizito era nti mu bantu abo abeewaayo Shanita Namuyimbwa Bad Black talina ssente kugamba nti asobodde okukwata akakadde akawadde ministry oba akawadde task force nti akakadde kakumulwanyise covid wabula kyalina kwe kulabikako mu kamera n'abaako message gyayisa neetuuka eri bamalaya mu Uganda erinawo libattaffaali lyabagaseeko era ministry iwetu neiruka etegeeza mu kiwandiiko tetupangisanga ku Bad Black for the advert ebyo ebigambo byatuugerera katubirabanga just kwegamba kutusiiga nziro akalanga ako yakawaayo nga offer yali donation aba Precision Communications Consulting Limited bwe batyo beewaayo nabo lwakiri bakole obulango obwo okuva ku bantu ab'enjawulo abayina message gye basobola okuba nga batuusa ku bantu ab'enjawulo basinkana Bad Black ne batta naye ekyama era bwatyo nakkiriza akakole era bagamba tewaliiwo ndagaano yonna gye baakola omuntu yenna bw'omukolera nga anaakusasula mukola endagaano naye tewali ndagaano yonna yakolebwa ne Bad Black. All these individuals were requested to voluntarily participate and they consented before any recording was made. Bonna twabasaba nti bannange ekintu kino kye muyingiramu tekiriiko munwe gwa nnusu gwonna era nabo bennyini ne bakkiriza ne bagamba nti kale tugende tukole ekyo. Bad Black in particular consented to record a message that was appealing to her colleagues who were at risk of contracting COVID-19 and would thus spread it to other members of the community. Bad Black tukimutunuzaamu ne tumugamba nti waliwo gurupu y'abantu mu Uganda ng'ejja kuwulira ddoboozi lyo era naye n'alyoka akkiriza najja n'agamba tukole akalango. Ffe nga minisitule twagala okuba nga tukikaatiriza buli kyonna ekyakolebwa ku bantu abo was done on solely voluntary terms and no contractual or financial obligations were attached to any of the personalities including Bad Black. Bino byali byakwesiimira so si kugamba nti gundi jangu ogudde mu ddiiru bakulabye oyitaayitaawo ogenda okugula ennyanya ku mudaala jangu wegatte mu kalango gwe n'osuubira nti so bagenda kuwa obukadde 5 nga Bad Black byasaba. Byonna ebya Bad Black byebyo ebya Bad Black. Bad Black ayagala gavumenti yamusasule eyagaye wemulwa yabba kunamira
kadagagambo ganenenene